abadde ng'abika banne nti nno bafu bomukeeredde babadde abika we bazze ne bamusalako ne batandika omuyisaamu empya ez'omu bwangu nga bwe bamubuuza lwaki obadde ng'otubika oyina buzibu ki naffe ani abadde ng'akutuma okukola ebintu bino kigambibwa nti nkuba kyeyoono abadde nga abika banne baakuba nabo ebyeyo ng'agenda n'ababika nti bafudde nga tetumanyi kikyafunamu tetumanyi ensonga ye naffe tusazeewo obutambi bwe tubeere nga tububateerako waneeno nammwe ababadde balina omuze gw'okubika bannammwe mulabire ku ono nti ebintu bye mukola bikosa abantu tusiiba tukibagamba ebintu bye mukola bireeta obusungu mu mitima gy'abantu ne batandika okulowooza okukola ebyo bye batalina kukola ate era ebiyinza ovvaamu obulabe yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata akadde nga buli video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi nnyo komenti nga tumanye endowooza yo tubaleetedde akatambiko olwaleero nammwe mubeere nga mukeerabirako katugendeko mu butambi ate era tubeere nga tukomawo Ogenda kukola video bane. Sepo oyagala kukola video mu bulungi bane. Akana. Koke terera tutumalira kisera tulina okukola. Owulidde? Terera. Muganda waffe oyo abadde yeegumbulidde omuze gw'okubika banne nti bafudde. Wabula naye kimubuuseeko olunaku olw'ejjo okuba nti babadde abika bamuguddeko ne batandika omukuba emiggo katono egigenda omuttirawo. Nabagamba nti tukola ebintu bingi nnyo mu bulamu naye ebintu bye tukola bikola bulabe bwenkana ki mu bulamu bw'abantu abalala era ne tubasaba ne tubagamba nga ebintu ebimu munaatera obbikola musooke mutuule wansi mulowooze oyo omuntu gw'okikola bw'onookimukola agenda kireka bulesaawo oba naye ajja kufuba okulaba nti abaako kyakola okukulumya era ne tubagamba nti ebintu by'okola gw'olowooza bikoma ku ggwe oba waliyo abalala abagenda okukosebwa mu bintu ebyo by'oba okola byonna tubibagamba ne tubasoma ne tubagamba mwegendereze nnyo abantu oli ku kyeyo wagenda kukola n'oleka bazadde b'ewaka ab'eŋŋanda bonna baganda ba ewaka bamanyi ye ggwe essuubi wabula otuuse ku kyeyo otandise kukolerayo bintu bya kigwagwa ovudde ku mulimu ogwakutwala olanduka na mulimu mulala gwe weewadde omulimu gw'okubika abantu nti ono kamubike osanga oyinza okukola ebintu ng'olowooza bikusanyusa naye nga tebigenda kukusanyusa bigenda kukuleetera ebizibu era bw'onoovaawo nga batandika naawe okukubika nti gundi ono banne baamuguddeko ne bamukuba olw'ensonga ABCD olw'ensonga nti abadde akola bw'ati naye nga ggwe obyereetedde ekirala obika banno n'oteeka bazadde be mu kunyolwa bazadde be n'obaleetera okukaaba n'obaleetera okwejjusa n'obaleetera amameeme n'obaleetera ebirwadde just gwe kutuula wansi kutandika kubika baana baabwe nti gundi afudde bannange gundi afudde bannange gundi afudde gwe n'olowooza obikola lwakanyumo kumbe olina abantu abalala enkumu abali emabega w'oyo omuntu boogenda oleka nga bakaaba bwe babakola ebintu nga tutandika okugamba nti bannange abantu babi naye ng'ate nammwe muli babi lwaki bw'oba olekerera ekintu ekyakutwala nodda mu kulanduka n'ebintu by'omanyi nti okola naye togenda kubifunamu bannange abantu bafuna ebizibu eyo ku byeyo obusungu bw'oleese emitima gy'abanno baganda baabwe bookaabizza bazadde baabwe bookaabizza kati we bakola ekikyamu mazima ddala nga tubanenyanga gwe abasosonkodde gw'olowooza abantu bameka abasobola okugumiikiriza ekintu ng'ekyo batono mwe bandamu abali ku byeyo mwefuge bannange mwefuge buli muntu tagenda kutegeeranga ggwe era buli muntu talitegeeranga ggwe
mulimu abantu abangu n'abantu abatali bangu. Mulekerawo okuzanyira ku bantu, mulekerawo okuzanyira ku mitima gy'abantu. Bannange bayirawo abantu bakoowu. Abantu bakoowa ebintu by'obbasiriwalirako. Abantu bakoowa ebintu by'obbalumya. Abantu bakoowa bayina ebizibu mu bulamu bwabwe. Ate ekirala abantu tebagala bateekako bikolimu, abantu tebagala bateekako maanyi mabi ovudde eri gundi afudde. Omanye ekyo kye kitegeeza. Gw'okyogera kwesanyusa, oyagala abantu bakugoberere ku mitimbagano, oyagala kufuna bantu balaba butambi bwo bangi, naye oyo omuntu gw'okozeemu akatambi y'omulesa awulira atya ebintu ebyo mubirowoozaako oba nedda. Mugenda funira ebizibu ku byeyo watali ayamba. Bagenda kubattira ku byeyo lwa mimwa gyammwe. Omumwa guno kintu kibi nnyo, omumwa gussa bannange. Omumwa gussa bannange mwegendereze. Yenze Shila Adita bw'obeera gwe omuwala ono oyinza mukola ki?